kakati nina ekibuuzo ekirala tuzze tulaba ba DJ bano abayita ba urban DJs oba oliawo nga bo babawaku awards ez'enjawulo babangula ku awards mwe ebisaawe mubikubye abannayuganda mubakakasizza wano ewaffe kyeki kyagaanyeemu okuba nti babawaku za awards nange obuuzizza ensonga neeryawo kakati kiki ekyakujja mu kyalo okujja mu kibuga wajja kunoonya ki sente badde mayoga agamba awaadi teeka wali awaadi yo nange nteeka wano ebyange teeka wali gwe awaadi yo nange nteeka wano ebyange byenkuŋŋaanyiza mu kisaawe kyokka ate nga bw'onookola okunoonyereza obulungi ojja kukisanga nga n'awaadi zituzibasinga obungi jangu okyaleko onookola okunoonyereza okutuusa lwakuba nti abamu timwagala nnyo okunoonyereza naye mwagala nnyo awaadi ze batimba ku Facebook naye bw'onojja okunoonyereza ebyaddala realistically ng'onoonya awards ojja kusanga nga nazo tuzibasinga mwinayo awards nga mmeka ekyo nakyo kola okunoonyereza nze nkugaye bw'onookola okunoonyereza kubanga n'ezaabwe ze tulina z'otubuuzizza twayagadde kubuuza nti bo balina mmeka naye bw'onookola okunoonyereza okuli deep ojja kukizuula ng'ojja kudda otwetondere kambuuza ekibuuzo kimu mbadenzi kiri about relationship yamwe n'abayimbi most cases ba DJs abali e Kampala ne mu bitundu ebirala bafuna embiranye given the time gyebabeerawo n'abayimbi ab'enjawulo tunabawulira nnyo nnyo ku lwangoozi nabayimbi oba olyawo ziyinza okuba ziri ntano mukikoze mutyo kikuuma okulaba nti mulina nnyo ntalo nabayimbi ye weziba weeziri muzihandolinze mutya tweyanze ne tweyanze ebyo ebintu bino ebisinga bisinziira mu ngeri gye bakuzaamu baba nga bakuzanga gwe wawatukira ng'obuukira mu buli nsonga yonna gy'oba olabye ffe batukuza batugamba nti nno oli waddembe okubaako ensonga emu gy'otunuulira naye gw'osalawo okugyogerako oba okugireka si nti buli kintu ky'otunuulidde oba mbeera yonna ebaddewo nti nsanze Kenzo ng'ayingira wano adduka emisinde banange basebole banyabo mbabuulira ki nsanze edirisa Kenzo musuza nga weesalirawo gwe ng'omuntu okubaako ebintu ebimu by'otunuulira obutunuulize n'obireka ne bigenda kati ffe bingi bye tulaba tekitegeeza nti tetulaba bingi bye tulaba naye tubiraba bulabi bingi byolaba nga buli muntu avudde ku social media n'agamba wenze saidi yange eri bwati gwe teyandikoze bwati fene tubeera tunula butunuzi abaana b'abanaku kisinziira enaku ngeri ki gy'omanyimu ennaku yo kati ffe ne muganda wange ono ekyo ebintu ebyasinga otugatta kuba ndowooza emboozi ensugi nyumyanga ennaku twasinkana nga tufaanaganya ebizibu neŋaa nti tutambule n'omuyaayo ono wetwenkanya ennaku nga tewali agenda kwesuddiiriza ku munne twasinkana fenna nga tuli bamulekwa fenna nga tukola kaliyoki fenna nga tukwana abakyala byalema ekintu mulindiemu ekyokwana naye ekibuuzo kyange kambuuzo kimu malize tugenda Mbaziira Tonny federation weeri and federation eno ebeeramu associations ez'enjawulo ezijja okufederatinga mwenga abava mu fraternity y'aba DJ mulowooza muli well represented ku federation eno era we muba temuli mugwawa mugwa mwina association yonna gye mulimu nga mwe ba DJ mbadde nsaba emboozi yonna erimu ekigambo federation tugyerekereze gye muli temuliyo ayo associated ku DJ bonna kibuuzo ekiddamu kye twogeddeko wali nti ffe sinti buli nsonga tugyogerako y'ensonga lwaki bwe tuli ekibuuzo bwe twogera ekigambo teekawo layini bakimanyi kye tuba tutegeeza tubeera tuba encouraginga oba olina kyobadde ogira topowa tosirisa sigazaako ekigere oteekewo layini osonge busonzi mu maaso omulimu gw'obadde okola sigala ng'oguyiiyiza ng'era kye tukoze ku binyaanyanyaanya tusigadde tuteekawo layini nga tupushinga nga tugenda haya anayitani mwe ne bafana ate ffe tuliko okweyita ekigambo oteekawo layini yeffe ye Ssuuna Ben Mbaziira Tonny kakati bafana muganda waffe nakiyingiramu ne tukasuka paka kati video yo wagirabye Ssuuna Ben oli otya ssebo oli bulungi kakati ekibuuzo kyange nze nina ekibuuzo ekisinga okuwonyabonya ba DJ b'e Kampala kwagala kuba baserebu nakuba bayimbi nga bayimbi mugenze okulaba nga okuba ba DJ tekibamatira mulyoke muyingire n'endongo muyimbire eddala kaati nze nga bw'otandabangako nga ntambuza akayimba nti nga tuzze nti baba nkubiraako DJ nyigiraako awo
yembeera kati ffe gye tulimu nti waliwo ebintu ebimu omuntu kyokolamu just tulina batubuuzanga mu primary why do people smoke to pass time kati ffe tubikola just ku passing time zisinza kera omache nengamba mbuno tulanga omuyimbi Ssuuna Ben omuyimbi Mbaziira Tonny asitwagala kulabikanga abayimbi and on top of that singa obadde wetegereza nnyo tuludde nga tukola ebintu ebifaanana okuyimba nga tugezaako kubalaga nti we can sing though tugitwala nga serious business bwakalika kasemani tewakalaba ennaku ezo kikyotaalaba waliwo tiktok video kasinga challenges ennyingi so akantu akava mu ffe nga twabikola nga tusiga twakafiirako wabula abantu ne bakyagala embeera yaffe gye tubeeramu just tukola ebintu ebyo okufubiriza ndongo yaffe naye nga ffe sitwala kuvaayo kutwanjula ng'abayimbi aliwo ababadde bagamba ku social media awo nga bagaa nti leero abayimbi kakati kabajjuuse abatalinawo waaka tuyinza kuyingira diwo yazze diwo ye Masaka mu kuyimba tulinga babinyanya singa abayimbi mu kuba nanka kino kye mwakoze kye bayita bati kuba mwayimbi twayimbye because we can sing nile tuli bayimbi era twagala tugirimu nga business tugirimu nga business mu feera wonno muti okubaloga tetujja kutuloga bino ebaali badde batulogera singa baatuloga dda singa baali basobola otuloga omanye abantu abasula batunula olwokuba omanye omuntu okuva mu kyawo n'akuyita mu magulu bwati nga lukusanze oli mu kibuga namba wano nsimanyani namba ffe tulina namba tuli namba leesi ekibuuzo kira ne tujojobya abalina namba ffe situli bannamba wanu gundi ffe bwe tuli bubezi ekirala amaanyi g'okuyimba teekawo layini mwe mwagaliwa of course teekawo layini oluyimba olwo lwe muwulira lusanzeewo ekigambo teekawo layini ekigambo ekyo kibadde kyaffe tukyogedde nnyo ku radiyo z'okwo kutuwa okubanga n'abaana ba boda n'abaana ba takisi bakitimba ku mmotoka zaabwe teekawo layini kivuddemu ffe nga tweyambisa ebigambo bituzze tuleetaleeta ebyenjawuloyawulo bingi so kakati dde oluyimba lwagudde lwasanze mu faliso ne lugwako okitegeera mako nabuuza tuveewo kakati nina ekibuuzo ekirala tuzze tulaba ba DJ bano abayita ba urban DJs oba oliawo nga bo babawaku awards ez'enjawulo babangula ku awards mu ebisaawe mubikubye abannayuganda mubakakasizza wano ewaffe kyekikyaganyemu okuba nti babawaku za awards nange obuuzizza ensonga neeryawo kakati kiki ekyakujja mu kyalo okujja mu kibuga bajja kunoonya ki sente badde mayo gagamba awaadi teeka wali awaadiyo nange nteeke wano ebyange teeka wali gwa awaadiyo nange nteeke wano ebyange byenkuŋŋaanyiza mu kisaawe kyokka ate nga bw'onookola okunoonyereza obulungi ojja kukisanga nga n'awaadi zituzibasinga obungi jangu okyaleko onookola okunoonyereza okutuufu lwakuba nti abamu timwagala nnyo okunoonyereza naye mwagala nnyo awards ze batimba ku Facebook naye bw'onojja okunoonyereza ebyaddala realistically ng'onoonya awards ojja kusanga nga nazo tuzibasinga mulinayo awards nga mmeka ekyo nakyokola okunoonyereza nze nkugaye bw'onookola okunoonyereza kubanga nezaabwe ze tulina z'otubuuzizza twayagadde kubuuza ndi bo balina mmeka naye bw'onookola okunoonyereza okuli deep ojja kukizuula ng'ojja kudda otwetondere kambuuza ekibuuzo kimu mbatenzi kiri about relationship yamwe n'abayimbi most cases ba DJs abali e Kampala ne mu bitundu ebirala bafuna embiranye given the time gye babeerawo n'abayimbi ab'enjawulo tunabawulira nnyo nnyo ku lwangoozi nabayimbi oba oli azinza okuba ziri ntano mukikoze mutyo kikuuma okulaba nti mulina nnyo ntalo nabayimbi eyo weziba weeziri muzihandolinze mutya tweyanze ne tweyanze ebyo ebintu bino ebisinga bisinziira mu ngeri gye bakuzaamu baba nga bakuzanga gwe wawatukira ng'obuukira mu buli nsonga yonna gy'oba olabye ffe batukuza batugamba nti nno oli waddembe okubaako ensonga emu gy'otunuulira naye gw'osalawo okugyogerako oba okugireka si nti buli kintu ky'otunuulidde oba mbeera yonna ebaddewo nti nsanze Kenzo ng'ayingira wano adduka emisinde banange basebole banyabo mbabuulira ki nsanze edirisa Kenzo musuza gwe weesalirawo gwe ng'omuntu okubaako ebintu ebimu by'otunuulira obutunuulize n'obireka ne bigenda kati ffe bingi bye tulaba tekitegeeza nti tetulaba bingi bye tulaba naye tubiraba bulabi bingi byolaba nga buli muntu avudde ku social media n'agamba wenza saidi yange eri bwati buli teyandikoze bwati fene tubeerawo tunula butunuzi abaana b'abanaku kisinziira na ku ngeri ki gy'omanyimu ennaku yo kati ffe ne muganda wange ono ekyo ebintu ebyasinga otugatta kuba ndowooza emboozi ensugi nyumyanga ennaku twasinkana nga tufaanaganya ebizibu nengamba nti
tutambule n'omuyaayo ono wetwenkanye ennaku nga tewali agenda kwesuddiiriza ku munne twasinkana fenna nga tuli bamulekwa fenna nga tukola kaliyoki fenna nga tetukwana abakyala byalema ekintu mulimbyemu ekyokwana naye ekibuuzo kyange kambuuzo kimu malize kigenda Mbaziira Tonny federation weeri and doing federation eno ebeeramu associations ez'enjawulo ezijja okufederatinga mwenga abava mu fraternity y'abadijje mulowooza muli well represented ku federation eno era we muba temuli mugwawa mugwa mwina association yonna gye mulimu nga mwe badijje mbadde nsaba emboozi yonna erimu ekigambo federation tugyerekereze gye muli temuliyo are you associated ku badijje tugende ku bonna kibuuzo ekiddako kyetwogeddeko wali nti fe sinti buli nsonga tugyogerako yensonga lwaki bwe tuli ekibuuzo Nyamasaka recently buli omu abadde akola Ntegedde nga Mbaziira Tonny ne Ssuuna Ben emisingo naye leero duweti gyetulaba amaanyi gakendedde kaakati neyanzanyo neyanzege kyonsaba nkiddemu kati simanyi oba gwe naawe otwa onoonya bannafuba okavalinga naye singa era obadde onoonyereza ekyo obadde okimanyi nti tukola shows esatu eya tukola eya Ssuuna Ben netukola eya Mbaziira Tonny netukola eya Fembi kyokka nga neziri z'empisa ez'omwomu era tubeera bameka just ekyenjawulo ekibeerako nti ku post omutabaako kati ezo technicalities zaffe ffe tuzimanyi ekyo tukikola mu ngeri yaffe so nakyo bwonna ddayo noonoonyereza ojja kutuuka omanye lwaki bakikola bati kubanga tusooka kukola ya Ssuuna ne tuddako eyange ne tuddako eyaffe Fembi so ebyo biri technical tujja kubibannyonnyola nga situli ku kamera tweyanziza tweyanziza ita abantu mudde muyita abantu mwana gwe ojja kufa n'ebibuuzo sizibaani mwejjuwo yammweerinayokko engeri gye tunuliddemu okulaba muno ekintu kino kirekawo legasi nga ngese muvuddewo ne mugenda mu America ngenda kuze babomba munalekawo ffe ekisooka mu byonna tulina nsonga egenda tubombya ababomba balina ensonga zaabwe naffe tuleka tulina ensonga zaffe obutabomba kakati ebyo legasi tubadde tubigezezzaako era ngenda kuddayo mbatume bannaye mugende munoonyereze mugende mwongere okunoonyereza waliwo ebibuuzo ebimu ffe bye tutakyasuubira ebintu by'okuzimba omukululo tubikoze okuva mu kusomesa abaana tubasomesezza ku myaka gino kwe tuli tusomesezza ba presenters abamu ku bettabbo kati mu radios ne mu TVs wano mu Uganda nga tuvudde mu kubasomesa okumutuuza mu class n'omulecturinga ne tubatwala ku mirimu gye bali gye bakola ne tutakoma okwo n'abamu tugenze tubabalaga mu bivulu ebyenjawulo ntugaa kino ekivulu kyono nga naffe ku posta kwetuli nakati lwakuba tuli mu kwogera ku kino ekyaffe ekigenda okubayayo ku Sunday Masaka neera waliwo ebivulu ebirala bingi ebiri mu layini nga bigenda kubaawo nga by'abantu betuguluminze mu ngeri ez'enjawulo corporate bwenejja mugenda kuddawa kuba kati parliament yogera ku corporate y'abayimbi ne creatives mwe mukirowoozaako kise kirina engeri ekigenda okubaka osaamu nga mwejjuwo naddala ekyusa ennyimba z'abayimbi from originality nezibaako engeri style gyeziteekamu andi kakati ekyo oluusi kyali tu affectinze naye bwe kiba nti bennyininyini bannannyini biyiye ebyo olwaleero be batukubira essimu owange nze unkoze otya oluyimba nga tonnalusabika buzibu ki n'olumukubira nno ne ku mpewo ogenda okulanga awereza obadde okubye weebale naye nga totaddeemu wange nga luwewuse nnyo so mpulira ndowooza nti ekyo nakyo actually naffe kennyininyini tujja kutuuka okubanjayo royalties zaffe nga tugamba ebyo binyaanya it is our thing so it is our creative so mu mbeera eyo mpulira ndowooza nti we on a safe side mukowoola abantu baffe of course bo bakimanyi tetukyetaaga bakowoola tetugenda bategeeza nti show ya ku Sunday eno bannange obudde tewali tuli bize show ya ku Sunday eno sigenda bategeeza nti mujje mu kisaawe kyakasana mu nnyendo sigenda babuulira nti sawundi ziri nnyo ekyo bakimanyi tubagambe nti Mbaziira Tonny Ssuuna Ben eyo waliwo kye batategeera bakimanyi abo bola tubagambe bajje banywe kiraabu bajje banywe roko bomu bajje beyagali tugenda bawa pichi pichi tetuyinza bibagambe ebyo naawe so mu byonna tweyanza nnyo mikwano gyaffe mwenna abazze olwaleero wano abamawulire mwebale nnyo kino kyetusiba tupulikinga enkya neggulo tetusigala tuli bantu buntu ate nga tuli baluganda ekyo tuziba tukubire mu ngalo kuba si kya bulijjo nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege amannya gange yenze Mbaziira Tonny kosi nga bwetutereera okwogera okuva luli paka kati tukola ne Ssuuna Ben ono emirimu gino tugitambuzza mukama abadde mulungi
nammwe n'abatugattako ne mutatubeerera babi mutubeeredde balungi nnyo tweyanzege media houses zonna TVs, radios, balina YouTube channels, Facebook, TikTok, kuba zonna kati zonna zatwegattako tutambulira wamu tuli ba Luganda ekyo nakyo mpulira kyetaagamu engalo ez'amaanyi njagala okutuusa okusima kwange eri ba sponsors baffe bano bw'olaba press conference eno ne bagamba ya Mbaziira Tonny ne Ssuuna Ben mu ndongo y'ebinyanyanyanya n'otunulako mu background n'olaba brands zino zonna ze tuliringa nazo club CBS rock boom bukedde n'ojja sayidi eno engulu so deco paints mikwano gyaffe abasimba automotives bannange Arapex Style Adhesive ebintu ebyo birina ne kibitegeeza. It is a statement and a very, very strong one to kubenga lez'amaanyi olw'ekyo. Tweyanziza nnyo tweyanzege naffe bakama baffe okubanga mutwesiga ne musalawo mutambule naffe nga bagamba nti bw'olaba kaabirako nga naawe oyongera omulanga osinsimulanga n'ebigere osiita naffe tuwongera okubasuubiza bakama baffe tugenda kwongeramu amaanyi nga tweyambisa ekyokulwanyisa kyaffe kye tulina abawagizi baffe kyekyokulwanyisa kye tulina tugenda kubasaba nabo bongere bakozese products zaffe zino brands zaffe owakabiya ka club akanoonya akanywe ayagala energy drink anoonye rock boom kubanga yaleeta that positive energy okitegeera so ayetaaga okusiiga ennyumba langi akimanyi tukozesa deco paints ayagala okunyweza times akimanyi nti ekiddukiro kiri kimu Arapex Style Adhesive and grout bweba pichipichi nti tuvuga UG boss y'abasimba automotives yengeri yokka gye tugenda okukulaakulana mu bannange tweyanza nnyo tweyanzege ffe tetulina nnyo bingi byakubasuubiza wabula tuli set twetegese ekimala ekintu kye tugendamu ku Sande tetukikola busooka wabula particularly ku kino ekyoku Sande ate twetegese nnyo kubanga bo bakimanyi engeri gye tubikola nti ffeffeka bategeka show ng'eriko sound nnya ez'enjawulo nga zisibiddwa mu kifo kimu ng'oyingirira omutwalo gumu nga zonna zigenda kuba ziyimba ekintu kimu so ku lunaku lw'Essande eno ekisaawe kya Kasana mu Nnyendo mu njogera ennyangu singa tubadde tutidde kweraliikirira twagambye nti tugenda kufa egenda kuba tabbu njereere ate bwo bakimanyi we tubeera ziba zirina okuvuga era zigenda kuvuga tutandika ku makya paka enkeera ku makya endongo yaffe tugivaamu nga ku CBS basoma mpapula z'amawulire so ensonga eyo bwerizo mutabani kumizaawo akagabo kange kawambi bannange tweyanza nnyo tweyanzege baganda baffe bannamawulire kasooke mbibaze baganda baffe muli balungi nnyo gye tuli muli balungi nnyo gye tuli kino sinza kukirumamu ekyo kyo bwe kirimu ebali nnyo ebali eddala simukikola lwakuba nti no tukola omulimu gumu naye era mukikozesaamu n'embeera eyo wase Luganda bwetuddayo emabega okuviira ddala ku makutano mbajjukirira ddala nga mbalaba nga mulina we mwenyize nga wangi naye nga bambi nga munoonya kavalinga nteekateeka yaffe okusobola okugitegeeza abantu kino ekintu kye twali tubulamu luli mu kusooka nga tukola ebintu ebirungi naye nga tuwali ewannamawulire babaayo bantu bimanya ne tuwangaaliranga mu kutyoboolwa ssebo ng'okuba ekisaawe n'okijuza eggulo limu egeeno jja n'osanga ssebo loodi ajuza akabanga mulimu abantu 30 n'akuyisaamu amaaso n'ogamba n'olaba dijja azunga n'akalaputopu ke kapenti ya muttu n'agenda akufuukira ettabu ng'ova kujuza kisaawe gyo lyabalamu byenjogera bye bituufu n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo bannamawulire kubanga mubaawo baganda baffe ne musaasaanya amawulire ate ensonga ne zitambula bulungi mwebale nnyo ebali eddala mikwano gyabwe Oluganda olwo mwebalire ddala Oluganda mwebali nnyo ebalire amayanja soko lindeko mayanja kyayogedde era kikubuulira okakaseedyeza eno nzibu awo nga tuvuddewo era n'ekintu ekirala era ekyali kibula mu nteekateeka zaffe nga zino omanyi tubeewo ne muganda wange Mbaziira nga tuyimya ne tugamba nti nno ebintu ebisinga tukwata empola akaseera kajja kutuuka ebintu bibe twakubanga endongo yaffe nga ejjuza ekisaawe naye nga tikuliko siponsa n'omu nga be bafa abeeyiribira buli kantu konna twabanga tuli awo ng'omwajja nga yeegattako omulala mpola amadaala ne gagenda nga galinnya kati lengera gye tuli eno bannange naye ensonga eno tesaana mwengalo nammwe
twatandikiriza mpola mpola edda nga tugenda ewagundi owa sempe bwenyanama sempe bapoko joint n'abawayasa edda ng'olwo tukyakola mukatwinizi pabu ne mugenda ewakyuse nansanana n'abokyayo mu mbeera kagamba nga tambulya bintu byange mbeera ya Luganda ne tugamba twongeremu amaanyi tukole erijuza ekisaawe kilabu ajja kujja tujja kuba tuli awo nga balokubumu basazeeko tuliba tuli awo n'ebirala bifaanagana kuba ebityo njagalya ddala okubaza sponsors baffe mwenna binywanyi mwebali eddala buli wemubeera mu bintu byaffe nga bino omuntu ne kwegamba waliwo embeera ekkakkanya abageraageranya walukaga ina akantu keyayimba aga n'abatugerageranya nga ne bakakkanya kakati waliwo embeera gyolaba ekkakkanya abageraageranya nga ne woba oyagala kwogera kigambo obulwa mikono gyaffe akilabu kansooke nammwe mwebale nnyo mwebali eddala byadda ku kivulu kyaffe ekyali wali ku samiti mwatukola obulungi obutagambika twali tumanyi nti nomukomyawo tuba tuli awo nga nekino nakyo mugamba nti aa ewali endongo y'ebinyaanya kakilabu ekawomera era ne muyingirawo ne munteekateeka eno bakakasa nti nno bannamasaka tebanywa bawuuta buli munnamasaka amaanyi gakozesa nga wanika omutyago buli bwagussa bwati awuutawo olucupa yegatutwalire yegatutwala okuwera omwezi baguwera bannamasaka banywe enkeera buli omu nga ne bomubuuza erinnya era kyalijjukira alogota na kiraabu n'olwensonga eyo tubeebaza mikwano gyaffe olw'okuteekamu amaanyi mwebale nnyo mwebali eddala mukama katonda ono maatalyanguzi tuba tuli awo nga abali hamu bayingiddewo abali hamu bano tukolaganye nabo okuva emabega kubanga basponsoringa puroguramu yaffe eya washing bay lokobumu afuuse lokobumu tuba tuli awo nga bagamba nti nedda endongo y'ebinyaanya eno tugiwulira bulijjo nti nno eyugumya n'emenya n'emiti twagala tubeewo ng'abajulizi ng'emiti egyo gikola ki ne bakwata mu kawaligo eri ewala akawaligo kyekisawo eri ewala ne bagamba nti tubawadde amaanyi mweyongereyo mugende zivuge gwake tweyanziza nye tweyanzega abalokubumu products nyingi nnyo ze balina rihamu yezigatta zonna era ebintu ebyenjawulo bijja kubaayo lwakuba kalokobomu kawamba nnyo anti sooka okunywa nolyoka ojjukira ebirala nayo byakabi kakunya kabikosa okunywa nosooka ojjukira nti bayi balina n'amazzi abayi balina n'ekino abayi n'olwensonga eyo kyekyo mwe balinyo bali eddala batwayi baffe namwe mbakakasa nti nno emasaka mujje mukeere mubeeyo bannamasaka ekyokunywa kyaffe kino olwedde bakyagala era bagenda kubeera nga ate nika discount kemubateereddeko kayitiriddo bagenda bakola obulungi obutagambika tweyanziza musigale nga mutambula naffe banywanyi naffe tubakakasa nti nno mu kigambo ekya numbers ekigambo ekya numbers ekigambo ekya numbers okubooza akatundu ne kabooga ne beebuuza ki ekigenda mu maaso awo waliwo abaatubuuzanga nti kuliko bayimbi ki ekyo bakibuuza Ssuuna Ben ne Mbaziira Tonny anti wosa abayimbi 18 oteekawo ffe babiri nga mumisaawo kale nno byebyo mwebali eddala wabadde tusirise nga abayimbi twagala kuboogerako tetwagala olyagambe kituufu ddala neddoboozi yendiina yashogerera nakubukeddeyakyogera abayimbi tweyongeddeyo mu maaso twebaza mikwano gyaffe abasimba automotive ffe audiensi yaffe gyetutandikirako gyetusimbula nayo baganda baffe ababooda batwagala toyinza kutuuka ku siteegi notasangako bipande bya Ssuuna Ben ne Mbaziira Tonny nga babitimbye ku mayembe ku ttaala weyakira ng'omwana ataddewo ggwe n'omugamba muganda wange ettaala ng'olisiikiza olaba agwe jjajja mmwe mwakanga ttaala mba ndaba okitegeera kaakati n'olwensonga eyo twebaza baganda baffe abasimba automotive okuvayo ne bategeera ne bamanya nti nno ffe baganda baffe betutandikirako baboodaboda era tebakomye okwo ne bagamba nti mwembulwe mulaganga twagala mulekewo ekyafaayo nga mugabyewo zipikipiki n'olwensonga eyo Simba Automotive
nekwata pikipiki namba egenda kuzisimbira ali busimbi layini tugenda kubeera mu kuwangula piki ng'eno endongo bwevuga sawa zijja kubanga nga tusiisa mu vyu abaaye nti wali awangudde piki nga mumuyita nga mugimuwa ng'endongo eddamu nga tusimba kagere kale nensonga bwe tubegenda okubeera simba automotive toyanzege deko paints mukano gyaffe mwebali ddala akalangi kaffe akalungi akasiigibwa munda ne wabweru osobola okuzimba enjuuyo nebeera mbu nnungi kyokka finishing n'agenda agitta ng'osigisiza akalangi langi agatategeerekeka deko paint wali okusiiga munda ne wabweru langi ey'omunda n'eyebweru ziba za njawulo zaawuka engeri gy'ozitunuuliramu n'engeri omusana gye guzikola ki gye guzituukirako n'olw'ensonga toyanzeege enjiri tugenda kwongera ogibunyisa nga tuli e Masaka bamanye nno waliyo ne langi bayitaddeko paint abadde tagimanyi manyi ekyo enjuuyo togyonoona mu mamaliriza mu mbeera ya obwato bukola ki bufa magoba oteeka ebirangirangi ebigendo gikyankalanya ensonga tweyanziza nnyo everbos amanyi goteddemu baana zewuba ezigwanga abaana baddeyo bazireega mwebale Stream Life Avenue byonna bye mulengera ebifaananyi obulango bwekyanjira ku TV situbukolera walala bonna obwala okubumu bwe twaweereza bakama waffe mulengera obwo obwekyanga obwa klabu bwemulaba obwekyanga bwonna obwo bwetuweereza obupya tubukolera mu Stream Life Avenue n'olw'ensonga eyo magezi matomusaimto idea mpya y'abaana abavudde e Masaka abadde bayitwa bannakyalo fena tukyali twagala tusikaleka tuli bannakyalo era abadde tuli baleera bwe mulaba mujja muwagira bamasiikini munenge mujja muwagira bamasiikini kasunguwavu nnyo laba n'okubumu byakola kakati nno tweyanza nnyo tweyanzeege ekyo nga tukitadde ku bbali tukoowola kati bannayuganda endongo eyaffe tetugiyitira abantu ba mu kitundu awo tuba tulaze wabula abaffe bava mu ggwanga lyonna ensonga lwaki tukuba endongo nekeesa tolina bwenza kumanyira muntu avudde mu bende mbwokobya ndongo saa 8 alagibwa atayinayo omukyala e Masaka abakyala b'e Masaka nga tibamala gakkiriza oyinza nti nno omukyala wange e Masaka saa 8 ebanaatuta n'agenda nekola ki nenkeseza eyo n'olw'ensonga eyo ebimu ku byatujja mu kisaawe kya recreation kutuuka saa 8 ne batuga bakendeeza lwaki ogamba omuntu akendeeza endongo y'ebinyanya bagikendeeza kakati munaye ne tugamba nti nedda katugende ewali babadimaani baffe mu kisaawe kyakasana mu Nnyendo nga ne muliraanwa takendeeza omukadde w'omunyendo akaddiwa muvubuka bino bawuza akendeeza waliwo omukadde Dimitiriya era osanga ne Dimitiriya nga naye ali munda abakadde b'omunyendo we tebakaddi munyenda nakunyumiza waliwo omukazi asala embizi omukazi agitema namusanga akutaka kulya agirabiikiriza bwati temwogera njibalule mukazi ali awo mubuuza nga ingini ewasa mu kitaka n'olw'ensonga eyo tubakoola basebo ne banyabo bataata mujje mutuwagire endongo egenda kusinsimuka okuva ku makya ezibyekeese tulina Homeland Sound kayikuuzi nanyini Homeland alina sound ziri 3 alina Homeland Majegere Homeland kayikuuzi ne Zebula kati ffe twalonyemu kayikuuzi ffe tulina ekirungo kye tugimanyimu era twali tukaenda naye kamba Majegere tukaffe sitwagala kayikuuzi tulina ekigere kye twagala ekisimbula wansawo kabesi ne kakusanga wakati awo ng'okutte munno ne bw'aba nga tasembera bulungi neyeyongera kabesi kamutuusa n'omunyweza endongo yaffe bwetyo bweyimiridde enteekateeka y'emiti egy'okuwanika buli omu jangu n'obubwo gumizaawo tulinako buzibu ng'oyingira omuti gwo ng'ogukutte kubanga evaibu yaffe tubaaniriza omutwalo ogenda kubeera gumu gokka sound nya Homeland Sound yeri tulina Ketu Sound ejjudde tulina Caritas Sounds ne Smart Sounds buli gundi buli nsonda tugenda kuteekamu endongo twasazeewo netugamba nti nno Ketu yebekuba main ekulembera mu Lubalama main
pano so ekintu kyanjale nenga saundi ezo zonna ze muli atwogerako ennya ne bwebeemu bwebeereemu era ekisaawo ekyo ekimala kuba ebivulo ebya bulijjo ebeereemu neekuba nevayo nga batenda naye zonna nnya zigenda kubeera mu kifo omulundi gumu nga zisibiddwa nga emu nga ziyimba ekintu kimu kati fe tugenda kubeera wali nga kokonako bwoti nga kayita mu saundi zonna nnya kalitebereza ekigenda okubeera wali tukuba endongo ab'emitala be bakomplaininga ebyana bitandise bannanga abakadde baayo n'olwensonga eyo abantu b'omu nnyendo abalina muwogo aliranyewo kuno okulangirira abalina muwogo mu musibe abalina lumonda ajja kaawa abalina ebintu mu madaala mu maduuka amasa mu bijjemu bidde wansi kubanga ejja kuyuguma biveyo bigwe situjja kuliwa situli beetegefu okukola kikuliwa ebidduka kuba tebiyitawo nnyo besayinza okukuba emmotoka n'eyingira omwala ebintu ng'ebyo situbyagala kwolwo olunaku lugenda kubeera sande nakusoma 16 mujje ku sande mu nnyendo mu kasana endongo egenda okutokomokera Ssuuna Ben ne Mbaziira Tonny bana malo ennyini maanyi